Uganda yemu ku mawanga agasinga okweyambisa eggwanga lya China mu bintu ebyenjawulo naddala eby'obusuubuzi, era ng'abasuubuzi bangi bagenda mu ggwanga lino okuleeta emmaali yaabwe. Wabula ekirwadde kya yegu aleetebwa akawuka ka coronavirus kireetedde amawanga mangi okusattira, nga n'olwaleero we luzibidde nga kyakatta abantu 132 ate ng'abasukka mu 1000 olulamba bali malwaliro bapookya mu ggwanga lya China. Kino kye kyawalirizza omubaka wa Bubulo East Apollo Masika okulaga okutya ku kirwadde kino, era nga n'omumyuka wa sipiika Jacob Oulanyah yaragidde minisitule y'ebyobulamu okubeerako ne kyebulira bannayuganda kubanga bangi basuubulira China. Olwaleero minisita omubeezi akola guno na guli mu minisitule y'ebyobulamu Robina Nabbanja ategeezezza Parliament nga mu kiseera kino bwe bayimiriza bannayuganda okugenda e China nga n'abaliyo bagira babeerayo okutuusa ng'embeereze mu nteeko. Notice is given to their community to delay their return to Uganda until the situation is in control. And for those in Uganda not to travel to China. Those who come to stay in self-isolation, they are put in self-isolation for at least 2 weeks. Minisita era alabudde bannayuganda okwewala ebifo ebirimu omujjuzo gw'abantu, okukwata mu ngalo, okwegwa mu bifuba n'ebintu ebirala kubanga muno akawuka mwe kasinga okutambulira. Bannayuganda era bakubiriziddwa okunaaba mu ngalo buli kadde, okwewala okuweeweeta ebisolo, okufumba enva z'ennyama okutuusa nga ziyidde bulungi. Ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, minisita akasizza ababaka nti baataddeyo dda enkola ey'okukebera abantu abayingira, si kulwa nga wabeerawo ayingira n'ennawookeera. The team at Entebbe International Airport are conducting screening for coronavirus. The ministry is working with civil aviation and has already undertaken sensitization of all airport staff on the risk of the spread of a new coronavirus 2019 to Uganda. Amalwaliro abiri okuli eri Entebbe Grade B wamu ne Naggulu ge gateereddwawo okukola ku bantu abanaabeera beekengeddwa okubeera n'akawuka kano. We have designated Entebbe Regional Referral Hospital and Naggulu Regional Referral Hospital as centers for case management. The Chinese ambassador organized a meeting at the embassy where leadership groups were formed to monitor their people in the country. Abachina abali mu Uganda nabo bagaaniddwa okuddamu okukola enkuŋŋaana zonna okutuusa ng'embeera eteredde. Ababaka naddala abava mu bitundu eby'ensalo ya Uganda baagala nayo wateekebweyo essira kubanga abantu bangi abayitirayo okuyingira munda mu ggwanga. Let these measures be rolled out even to those places, but also to add on with the influx of many people who pass through Malaba. I have time and again requested that let's have Malaba Health Center 4 be upgraded to a hospital. Everyone. In fact, what America and Britain and France and other countries are doing, they are picking up their own citizens in advance for the very purpose of quarantining them first before they're led out. So it's not just washing hands and so on, but we really need to make sure that for those people that are coming in, like the Chinese that have gone for holidays, we need to put them under quarantine. Omu ku bubonero okwolabira obulwadde buno mulimu eminyiro okuttulukuka, okukolola, amabwa mmimiro, omusujja, omutwe okuluma n'obunafu.